katugende mu ggwanga erya Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire oyinza okuga nti Ivory Coast. Ivory Coast eni Cote d'Ivoire oba mu butongole bagita the Republic of Cote d'Ivoire enesangibwa mu bukiika kkono obw'ekitundu eky'obugwanjuba obwa Africa. Ekulemberwa musajja mukulu Alassane Ouattara ye president. Eggwanga lino eggwanga lyesobola kyokka liriraanye baliraanwa baalyo omuli Mali ne Burkina Faso abali mu kitundu ekyobukiika kkono gye bayita North. Waliwo eggwanga erya Ghana eryo liri mu East buvanjuba. Kaakati ne wabaawo eggwanga erya Liberia ne Guinea eryo liri mu bugwanjuba. Kaakati ate ng'etudde eno ku Atlantic Ocean mu bufunze ly'eggwanga lye tugenda okulaba lirimu abantu abakunukiriza mu bukadde 32 okusinziira ku kubalo okukyasembyeyo. Eggwanga lino kyenjagala tulirabeko gwe omulunya mpuliriza wakati mu kweteekerateekera nakubulirako amawanga agali mu kweteekerateekera okulonda nga naffe mwetulinga omwaka ogujja gutandika naye obutafaana naffe abagenda okulonda mu mwaka ogujja mu mwezi ogwa January. Yo Ivory Coast egenda kwenyigira mu kulonda abatuuze bagenda kukuba akalulu okulonda ku mukulembeze w'eggwanga ate era n'abakulembeze mu parliament. Naye njagala kukutegeeza nti ennaku zomwe zigenda kubeera 25 omwezi ogw'ekkumi guno mwe tuli. Olwaleero tuli mu nnaku zomwezi 3 lwe lunaku olwakaliisoliiso dina naye nga 25 omwezi guno eggwanga lino li Ivory Coast Cote d'Ivoire the Republic of Cote d'Ivoire bagenda kulonda president bagenda kuba akalulu ak'okunoonya ani anaabeera president. Naye bino byonna ekibindeesa mbikubuulira oba oliawo tebyandibadde bya nnyo kwe kubeera nga gavumenti ekulemberwa omusajja Nantabwekebera Alassane Ouattara eweze enkuŋŋaana zonna teebereza eweze enkuŋŋaana zonna ez'ebyobufuzi eweze okuyinza okuba okwekalakaasa eweze kampeyini wakati mu kulonda njaga nti tebalaba era kemala ebalaba be banaakwata eyabalula ejja kusiriira kubanga tekikkirizibwa n'akamu n'akatono alaamu alamayini tebageza. Omulunya mpuliriza bino bigenza okujja bibeere nga bifaanana bwe biti nga akakiiko ak'ebyokulonda kamaze dda okufulumya olukalala lwabo abeesimbye ku bwa pulezidenti. Kaakati in fact bagita Constitutional Council yafulumizza dda olukalala oluliko ba pulezidenti abagenda okwesimbawo kyokka mu kuleeta abo nebange eyina ebikonge mu byobufuzi. Ulira wano gavumenti ya Alassane Ouattara omukulembeze w'eggwanga erya Ivory Coast olukalala lwereese ng'ennaku ziwedde nayo era beeraliikirivu. Abasajja nga Laurent Gbagbo omujjukiro oyo omusajja Laurent Gbagbo ono naye yali yeeremezza mu bukulembeze mu ggwanga erya Ivory Coast ngenda mu kunyumizaako. Wabula kaakano njagala kutegeeza nti ono ku lukalala taliiko kyokka nga yandyagadde Gbagbo omusajja wattu yasibwako n'ateebwa. Baali baagala musiba misango eminene kubanga yakola ebivve bingi wakati mu kulondebwa ngenda mu kugamba ne y'omu ku batali ku lukalala luno. Waliwo Charles Bale Gaude ono naye y'omu ku bannabyabufuzi ab'amaanyi mu ggwanga lino naye yali yeewandiisizza bakutte rabba ne bamusiimuulako nti genda. Waliwo Guailome Solo ono naye y'omu ku abo abazze babeera ab'ebyobufuzi nga b'amaanyi mu ggwanga erya Ivory Coast. Ono naye
balindigudde eri. Kakati waliwo Tijen Thiam, ono naye munnabyabufuzi, yakulira ekibiina ki Democratic Party of Ivory Coast era munnabyanfuna. Ono naye bagobye genda eri nebati ku lukalala tetugeza ne tukulabako. Kakati ono yenna ekigambibwa kubanga kye kyavuddeko kalunsambulira kubanga olunaanoba terubula abejjereza. Thiaumi ono yagenda okwewandiisa okusinziira ku kakiiko kano aka Constitutional Council akatwala n'ensonga zino ez'ebyokulonda munda mu ggwanga erya Ivory Coast. Baga nti ono yagenda okwewandiisa ng'ayina obutuuze obw'eggwanga erya Bufalansa, newankubadde nga yagamba n'abamujulira nti yagenda okwewandiisa ng'amaze okulayira nti ensi yonna eraba nti ekyamazima obutuuze bw'eggwanga erya Bufalansa abusazizzaamu, asigazizza bwa ggwanga lino erya Ivory Coast. Munnange oyo ne banne ne bamala bakwatibwa ku nkoona ku lukalala nga bwe lufulumye oluliko omukulembeze w'eggwanga lino musajja mukulu Watalla ne banne abagambibwa okuba nti bazze bamulya mu ngalo, abagambibwa okuba nti yabaleese n'abazizika era amala awangule. Bano Babagibo babaga temujja kubaako. Kakati ate ne batakoma ku ekyo bwe bakizudde nti bano ne bannaabwe bayinza okuleetawo akasasamalu nga nti kale akakiiko kali ka Constitutional Council ate ne gavumenti okutwaliza awamu nega nti tetulaba omuntu n'omu amala nadda ku kkubo. Kakati ekitegeeza nti ne campaign zigwa omulungi ampuliriza nazo zandibanga ziri mu lusuubo. Kakati bano ekibeera liikiriza okubagaana. In fact gavumenti yasoose kulaba olunaku olw'eggulo bino byonna nga bifulumye, abantu ab'enjawulo abalumirirwa bano abawagizi baabwe bagenze ku nguudo ez'enjawulo mu ggwanga n'ebibuga eby'amaanyi mu ggwanga erya Ivory Coast ne batandika okwekalakasa n'okwekajanga nga bawanise ebipande wakati mu kwogera nti Watalla ekimala tukukooye, enfuga yo yakisibira mu bbwa kyokka nga naawe wajja wakati mu bukulembeze buno oluvannyuma lw'obusaasizi bw'abannansi abaalwana okufiirawo. Amawanga ag'ebweru ne gamala galengera ensonga yo ne gagaa nti Bagibo tayinza kukulembera wano ng'ate yavuddeko. Kakati munnange ono byonna tayagala na kubiwulira. Munnange batuuse ebbugga. Kakati gavumenti egambye poliisi bagiyungudde n'amagye okulaba oyo yenna ayinza okwetandala okujja okwekalakaasa n'okwogera ku nsonga zino. Bw'oba ozaagala okuzoogerako yogerera mu makaago naye si ku nguudo eno okujja okusasamaza abantu. Pulezidenti ono n'antabwekebera ekyamazima abantu abafutizza era newankubadde bandyagadde okujja okweyiwa ku nguudo okutuukiriza ebyo bye baagala, naye oyitewa tolina woyinza kuyitira n'akamu n'akatono nno. Kakati Alassane Ouattara yajja mu buyinza mu mwaka ogwa 2011 oba mujjukira, asinga bangi abawuliza kati mwali bato naye muna ebibaawo bwe bityo oluusi ababijjukira babisomako. Eggwanga lino erya Ivory Coast lyamala emyezi 5 nga liri mu kasasambulabbwa, liri mu katuubagiro k'ebyobufuzi kubanga mu mwaka ogwa 2010 waaliwo okulonda okwalimu omusajja kakati era naye akoma bano ebyobufuzi bizibu kati yali president ate yakayana bamuteeke ku lukalala Bagibo ono sebo bwe batuuka okulonda Alassane Ouattara ye yajja n'amuvuganya, bw'amuvuganya n'amusinga Bagibo n'agamba nti odayiri mbaale ndayi sisobola kukkiriza kujja kutuula mu ntebe wano mu ntebe
omusajja teyaganira obukulembeze, yagaana akomba kwebaza eribwa. Era tekuba kuwonga nnyo n'okwekobaana okw'amawanga ag'ebweru n'okwekobaana okw'omukago ogugatta amawanga aga West Africa awo ECOWAS. Ono yali agaanidde ddala okuwaayo ekiwakanirwa bwe bukuli Entebbe. Naye balina engeri gye bamuvumbagiraawo ne bamunoonya ne bamukwata, bamusanga ati mbadde nkubuulira nti omubbi tayagala kumubba. Bagibo kati ali omu ku abo abakaayana. Mu mwaka ogwa 2010 akalulu kajja, bwe kajja ne bafaanana abasibaganyemu awo ne bakaddamu ak'envuunula bibya runoff okukakkana nga Kwatala kati ono alumye ejjiiko afunye 5 ez'obululu obwakubwa 5 ku buli 100. Olwo n'aba asinze Kwatala okusinziira ku mateeka. Kwatala ye yali pulezidenti n'agaa nti ntayi pozinga nga binjeddirako mukira sisobola kukukombya. Naye abakulembeze bano bombiriri balayira nga bapulezidenti. Kyokka ono kaakano aliko Kwatala olw'okuba si ye yali mu buyinza, ye kyamwetaagisa agende gavumenti ye agikube ku kitebe kya UN gy'aba afugira era gye yafugira ekiseera kyonna ekyaddirira. Ng'ono se baagaanidde engabo. Bagibo tomulaba wano kukaayana, yagaanirako engabo okumala emyezi egikunukkiriza mu 6 nga yafuga ne gavumenti we. Jjukira akakiiko k'ebyokulonda kaali kafugibwa munywanyi we. Ne muna ebintu bwe biba binaafuuka, kyolabanga ekinene kifuuka ekitono, ne kyolabanga ekitono kifuuka ekinene, ensonga n'ebaawo. Kaakati ono munywanyi we amala okulaba nga Kwatala awangudde akalulu ako, n'abifuula n'abisoma kifuula nnenge, okukaayana ne kuddirira. Abakulembeze babiri bakuba ebirayiro nga bombi ba pulezidenti. Naye nkugambye nti ono Kwatala ono yagenda gye yafugira ku kitebe UN Peacekeepers awo we yatandika okufugira. Bagibo n'asigala eno mu bukulembeze, naye ssebo nga bannansi nabo tebatudde ne batandika okwerya omuguju. Era emyezi egyo mu ggwanga erya Ivory Coast gyafiiramu abantu 3,000 olw'okwekalakaasa. N'abalala ne bakwatibwa ne basibibwa. Abaafikawo ne babuuka n'obubalangulo, bakubye esasi kugulu, bakubye omuggo mu mutwe, omugongo ofeenya, nga pulezidenti alemedde mu ntebe ate n'obukambwe mukambwe. Naye obutafaanana n'olwaleero omukago gwa ECOWAS gwali gukyali solidi oba gwali gukyali wamu. Kyokka nga n'amawanga amalala agavunaanyizibwa ku nsonga eno ng'era nago tegatudde. Ekyamazima omusajja baamuyeekera mu bigambo, ne bamuteekako eryanya ery'emmundu, ne bamuteekako eryanya erya buli ngeri, n'atuuka okudduka. Baamugyamu mu kwesese ng'ali mu kafulaano, ali wali akanudde bw'ati amaaso. Baamukwata yenna hatuuyanaze. Ebyobufuzi bino nze sibisobola. Era ndooza nze nja kukuuma nnyo marriage certificate kaadi sijja gikaayanire y'ebyobufuzi, kubanga kyokka kaakati y'omu akomyewo. Mu kukomawo asanze n'ono mukambwe amugaye nti situbalaba ku kkubo n'akamu n'akatono. Naye nga naye bwe yalina obuyinza ebigambo bino naye yabibalaatiramu. Amagye ne gamala gayingira nkubuulidde nti amagye g'omukago gwa ECOWAS gayingirawo, emmundu neevuga mu Ivory Coast awo. Omusajja kyenkana yanoonya gyaddukira ne wabulako katono okumubula. Era okuva awo baamusiba ne bamunenya ebintu bingi. Kyokka ekisa kya Katonda ne kijja mu mitima gy'abaali bamunenya okukakana nga bamusonyi. Kumanya bamusonyi wakati wa ddembe n'okwesimbawo. Naye wadde wa ddembe ku lukalala baamugjeeko y'omu ku abo abali mu kaayana nti bayina okwesimbawo ne babeera ku ballot paper. Gavumenti ebagaye nti abo n'ekibinja nga bwe nkikusomedde tebageza, kubanga ebalabamu amaanyi agayinza okusindikiza Watala ono. Ebyobufuzi ne biwangaaza amawanga ga Africa.